agaba Anthony oba Bobby Yanga mukwano gwa Spice Diana mwebale kwagala Spice webale kwagala Uganda bana Uganda bakwagala ate webale kubabeererawo tobaddemu mu ggwanga naye oyina bwe wayamba bana Uganda abali stranded mu UAE era bakabwo batuuka bulungi mukwano baffe mwebale okay sokera ddala mbeebaza mwenna mwebale kutambula nange okuva ku airport mwebale kwefiriza byonna bye mbadde mukola ne mujja ne munnyaniriza mu bitiibwa era ndowooza buli we tuyise badde bebuuzibwa ate ani eyeesimbyewo naye nga gonna maanyi gammwe mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo team Spice Diana team boda Spice Diana n'abamawulire mwenna namwenna ab'enjawulo abazze mwebale nnyo mwebalire ddala Thailand yali nungi nnyo buli kimu kyatambula bulungi yesho ey'abana Uganda eyali esoose nze yali awumindi asoose okugenda e Thailand era kye nalaba ekyenjawulo nti okusinziira ku communities endala abantu abajja mu bibuusi bana Uganda bokka n'aba Thailand bali so supportive wali aba Russia abantu ab'enjawulo bangi nnyo nalina show bbiri ne ku birthday yange ate show ndozera yali ejjuddemu bantu bamawanga ag'enjawulo so bandaga omukwano era nembazamu amayi nembaga nti n'abayimbi abalala babatwale kubanga kirungi kipromotinga Uganda because nalaba aba Thailand nga bazze abantu ab'enjawulo because they had a Ugandan artist ajja so bwe tupromotinga culture yaffe nga tuyitamu ekyo kiba kitukolera ffenna nga Uganda ekimu kyatambula bulungi. I celebrated my birthday namwe mwebale kunjaguza yadde sibaddeewo naye omukwano gubadde mungi nnyo okukitimba nga buli lwenscrollinga ndaba Spice Diana mwebale nnyo mwebalire ddala. Yogerako ku fundraising gye wakoze gye twalabye nga His Excellence Honorable Robert Kyagulanyi akwebaza olw'omutima omulungi gw'ovuddeyo okulaga bannayuganda abali stranded mu Dubai. Fundraising eyo yaffe ffenna nga bannayuganda era katwala omukisa guno gwennyini nga ndi wano mu maaso gammwe mwenna abantunuza mu kamera nti obubaka butuuse eri abannayuganda tukwatire wamu tuyambagane ne bensanze ku airport abo ne banneebalizaako bannaabo kuba ne bennaayambyeko nange sibamanyi personally but nkimanyi nti era kibaddeko tekiyamba kyamaanyi so ng'obasanga mubavajjuda nange bannange mukama mulungi ntuuse siddayo kitegeeza nti ebiriyo si birungi osanga so bwe tuba twagala baganda baffe bakomewo mu mirembe tukwatire wamu tetukwata ku nze nzeka si kya Bobi Wine kyaffe nga bannayuganda era yenna ali eyo ng'olina obusobozi kyonna ky'osobola okukola tekirina kuba kyabayimbi ate kyaba celebrities kyani nedda ffenna kitukwatako so nze nasazeewo nga nze nange ekyo kirabo kyemba neewa ekya birthday yange n'akasente ako sikabadde kangi naye nkimanyi kasobola okugattako mu nteekateeka eyo era omukulu Bobi Yanga engeri gye tutaliwo mu ggwanga yatuyambako okutuusa obubaka gye bulina okugenda. Amiina. Kale era omukulu Honorable wabadde akomyewo naye akikoonyeko n'agamba webali nnyo webayire ddala n'abalala nabo bakole bwe batya basobodde nabwo obuzibu bwe tusanga nti bwe tukikola ng'abayimbi ate abantu abamu abali eyo balina engeri gye bakirabamuko bagamba olumu okikola weeraga okikola kugamba n'oggwamu n'amaanyi so nze ndowooza nti ekirungi kibe kirungi ate wabaawo fundraising ng'eyambako egattako munnayuganda tukolere wamu tukipushinge teme kunoonyayo bibi ate wanze n'abantu olumu bendaba nga omuntu aba akoze ekirungi banoonyayo ate ekibi ennyo babika ate omuntu ekirungi kyakoze ekirungi kiba kirungi tekisobola kukyuka so nze n'olw'ensonga eyo njagala obategeeza nti newe munaaleeta ekibi kyemba nkoze mu kubika ekirungi tewali kigenda kukyusa era nja sigala nga nkola ekyo so mwenna ndaba abantu abakomplaining abayimbi tebali mu kuyamba osanga omuntu nga nandyagadde okubaako kyayongerako ne because akimanyi nti bw'anaakikola abamidia bagenda tandika omwogerera bagambe ate kati amaze kulaba gundi ng'akikola ate kati wakyalese ssente entono ate lwaki kiba kirungi tukyogereko ate bwe banga kintu kitugattako ffenna tukipushinge tukikuba abantu bamanye nti kituliko kituyamba ffenna tuyambe ku baganda baffe abali stranded outside.
Chiko time yayo wenabe tusenja kujogerako byabagamba naye nga tukapunga 13 January obwambalo nja kulwambu batuusaako. Yes, ngaka. Was speaker? Yes. Yeah. Tuli basanyuka bali kuwanika kalenda still. Yeah, ne fraga yaffe nga bitambulira ddala. Kati njagadde kumanya that relationship just of the building within Thailand. But because we advertise the concert, Twina won't take a chi from that relationship from Thailand to Uganda during the concert. Of course, I made friends. Nakola ne post yemu ku Facebook na nebaza omukyala nali simulabangako. It was my first time. Naye yanjagala nnyo era yasasula ne tables ku show yange Thailand. Nasasulira aba Thailand ne bajja mu show yange. Era omuntu y'omu agenda kujja ne mu show yange. N'abalala bangi nnyo era nalese baŋŋamba Spice tujja January tugenda kubeerayo, so kitegeeza nti enkolagana eyo erina kyegenda okunyongerako oba kyenyongeddeko. Ate era kyekimu ebyambalo ndese ebyakabisi byambalangako byengenda okwambala wambadde ku soosi bwoteeka nogaa kino kinkolere nga bwe nkyagala kwegamba nembanga nsevinze ennyo ate nga nkoze ekintu kyenjagala nga nze ekyenjawulo, so enkolagana erina kyenyongeddeko kyamaanyi. Divorce Spice kulikayo wambala botubula naye wotabadde mu ggwanga enkolagana yo ne Gravity etya confidence addayogerako addalankinga abayimbi engeri gyakwogerako ngo bulungi era nayogera naga atalina buzibu na muntu yenna. Enkolagana yo ne Gravity essaawa zino eri etya tewakyaliwo mbeera eri gye twalina emabega nga twerumaaluma mu kaseera kano twalabyako ayogerako bulungi nakulankinga bayimbi abayimba obulungi Spice Dana mwali kiri kitya enkolagana yo ne Gravity Omutujju Ovulate eri etya? Singa gye mwabadde mwamuwuliza wasaabaddeyo, so nsinza nnyo kwogera gye ku bintu nga sibaddeeyo. Kati onoozemu n'omulaba namwebuuliza kyembadde nsaba. kale kitemu kyekyo tukigozeemu ongemu kispicinga binasitesezza bubi singa gye yabadde gye mwayogeredde bamubuuzizza nti enkolagana ereetya osanga yalina anti gy'obijje simanyi gy'obijje bimbuuza ndowooza tudde ku kino. Spice bantu bangi bakola obubadi twalabe n'akaaba nga tetumanyi kikimukaabya gwe abadde kikotegeserewo abakaaba bakawera kyona tokaabangako bukyamuzaalibwa anti wabaawo ekikukaabye tokaabangako bukyamuzaalibwa ekiku kyabyonna tokaabangako eyakaaba yakabye musaayi oba amaziga ge gabbako okukaaba kuba kukaaba buli muntu akaaba mumalayimbi n'emimuno yali akumeko drop drop yaki olina ekivulu n'akuma drop ekivulu kiba kikyo it's about olina omusala drop n'agikuma kyengamba ekivulu kiba kikyo it's not about someone's drop oba weere bateriiwo ze ndowooza nti oba weetegese kwecelebratinga it's more about you. kitegeeza drop teswakaabya muntu siyinza kumanya kikyakabiza muntu kyemmanyi buli muntu akaaba kasito ayinza oba maama we yakaabye jjo oba sisitawo kati siyinza kyemmanyi kiri kimu nti buli muntu akaaba nga sinaba kumanya ani yakaabye kyemmanyi nange nnyinza oba nga nakaabye weekend nga wanna wannumye nenkaaba senyondo yeyakaabye. Spice twogere ku bavubuka abato. Omuntu alabye ku Entebbe Road abadde ajjuddeko abavubuka abato abali ku booda, abaana abato abeerekereza emirimu gyabwe ne bajja. Abaana abo abamanyiddwa nga ba Spice Gadgets oba maintaininze otya okulaba nga nabo basanyuka bakufunamu naye nga naye wobafunamu, oba nkola eringa ewalala nti ebiseera ebisinga abayimbi be bafunamu abo abaana ne ba abaana direct nga tebafunamu, so okoze otya okulaba nga obakwasaganya bulungi n'okubanga bakutambuliza emirimu gyo bulungi baana ba Spice Gadgets? Ndowooza bafaani bange si bakozi bange sina gwentuma ate sina gwenza kubuuza bakitokoze kiri ate era sibasuubira kunfunamu kuba si bizinesi nange sisuubira kubafunamu kubanga si bakozi nga bwe nkugambye nti fe ekitugatta kuba mukwano
eba love nti bo okujja ne befiiriza obudde ne bajja gyendi nti kuba mukwano ate n'abamu basibamanyi personally so ekyo kyo kyebaliza mukama nnyo because it's not for everyone ate nange okukola kyenkoze nti nembagala nenkola buli kimu nange basirina akase nti omukwano guwangula buli kimu nsokere ku culture. Yes. Like in Uganda, of course, screening when it comes to this side of artist. To the audience, every day you get a dressing code. Yes. Like in Uganda, where artists in Amazon performing, how is it in Thailand? Culture ya Mwambala. Now Bambalo won't be Navakola, you know. Jebsibuka, Bangeri, Baina Chivita costume, so get a costume world. Jennings and my costumes for the concert. The costume took I know Gamba Chichi, Walua Kaiteno, Walua Casalizeno, Chivaita, because my creative world, or I know getting a creative. I told Musubila Kambalanga wa Jokachivaita being creative. Creative is thinking out Choba Dolo was about chocolate, no quality extraordinary. So so to convince about just exposed, like about complaining. I think one of Muntu Chata that's what they hate what they don't know. Yeah, someone say. I am man, bad man. They hate what they don't know. I did about any better money. They fear why they don't know. Okay, Diana maliriza ng'otubuulira enteekateeka ey'ennaku z'omwezi nga 13 January weeteeseteese otya wakati okomyewo tutandikira wa kigwe kitya kale kamala okuwa bano. Okay, nga 13 January 2023 concert ya First Spice Diana live in concert. Of course ngera bulijjo Uganda yaffe baba bagamba tejja kola tebajja kujja. Which is okay. Nze nabimanyira sikibya. Yeah, omwami omwe ayimirako n'agamba it's going to be a flop and I'm like okay, what the chambuuliranga ko omuntu agamba flop. It's going to be a flop. Naye it's fine. I mean Uganda yaffe bwekyo. Nti negativity always buli omu okola ekirungi baagala batekewo embeera omuntu atasobola kukola ayagala omulala nekikola. Naye nze ngamba kakasa nti my fans oba bataano nga bazze content and still enteekateeka zange nga bwe nkyagala it's going to be the best show ever at Cricket Hall. From the stage, from the sound, from the costumes, performance and the dancers mujja kwerabirako sagala kwogera bingi but all in all I know it's going to be an amazing show. My fans will get the best show. Era ebigambo byo nze nazoomu tebindya kubanga mbiraba bamu babiteekawo kino kiri but I'm okay nabimanyira. Mbadde Spice Gadget kisooka ekyokubiri sister wange ate mukwano gwange. Lwaki omwagala nnyo? Lwaki mwagala nnyo? Ye muyimbi waffe ate mukwano gwaffe. Ayina omwoyo gulumirirwa ensi ye era alumirirwa Abannayuganda. Bwe yawulira omulanga gwa pulezidenti n'avaayo si lwakuba nti yalina kingi nnyo nti era nagaa nti kambasuulireko no naye ke yalina yasalawo aweeko abantu. Omutima gw'essaawa gujjawo ogutuusa ssente nga tuli mu struggle. Tuli mu struggle ate nga tuli baavu. Ne munange tulina bye tulwanyisa. Tulwanyisa biri obubbi enguzi biki kati ate tetulina kukola ki kukola bye bakola. So nze bw'ompa kyompadde nkituusa gye kirina okugenda.